Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Muyimbi Bobi Wine yayimba oluyimba n'agamba nti era gwe eyeesiga kyaliwo mbeera nkusaasidde. Mu nsonga ezimu bwe weesiga mikwano gyo oyinza okumaliriza nga gikusuddeyo oba nga gikuzaalidde akabasa. Wabula ate bwe tutunuulira embeera za Honorable Anita Among ne Kabanda Daudi David woyinza okumanyira emikwano emituufu. Onono Kabanda kyalwaddaaki abatodde ebyama nti ye yasete Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4 5 8 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Inti ye yaseteekereza okulaba munnange nga Anita Among bamukunkumulaho omukono mu kibya. Era agamba nti tewali na kimu ekyanjawulo era ekyandibadde kimugaana era nga bwe bazze babikola ku balala kubanga ye mu kwewaana agamba nti ne Kadaga yennyini nze yamuggyawo kakati noona akadde ke kabadde katuuse nga akasaana okubulaba nga ava mu ntebe. Onono takomye awo kino muhoozi ku Bobi Wine be bino nabyo tubireese byonna osobola okuba nga munywanyi obifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Weewaawo erinnya nze Deni aliwo okutuusaako ensonga z'essamasonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Wenkusabira gwandaba nga gwe munooni gwo gusoose tulaba video eno osooka ogyempereka like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku lisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe wennyini ali eyo atugoberera twegatteko mu butongole ng'osubscribing akola mu kigambo subscribe then bw'omala konerawo mu kaddo kajja personalize okateeke mu all tusobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ate ze tugenda maaso n'okuba nga tunyumyako. Weewaawo njagala tusooke tutandikire wano bino ebigambo bya Khalifa Aganaga ng'akowoola Bobi Wine amugamba taata tufa tuggwawo komawo. Bannayuganda bannange ng'oli oli munnayuganda olinga nze olina famire olina omukyala olina abaana gwe Uganda engeri gyetambulamu bikusanyusa engeri gye bamenyamu amayumba gaffe babikusanyusa engeri ffe abalina obupoloti obutono bwa 5 ku 10 engeri gye batatuwa mu byapa bikusanyusa engeri gyabaye gye bali enguzi olina agula egundi simanya biliyoni mmeka nga parish modo simanya PDM bagiteekamu miliyoni 10. Baganda baffe abasubwa mwana baganda bange Uncle Bobi Wine nkwagala nnyo mwana otubuzeeko tuli wano tuwanjaga tukulinze sebo okumewo taata jangu okumewo otuzzeemu amaanyi embeera gye tulimu ogiraba amayimba bagamenya ebintu byaffe fo poloti bwe twagula bwa 5 ku 10 bwe tusobola ziri ziyiika tusobola bwa 3 ku 5 obuyimba baffe babugira bu business bwe tukoledde bato baffe bonna babumenye mwana tuli awo embeera just asanga yakola ki yayamba taata komawo tuli ffenna mu struggle tugenda kulwana ffenna mu mbeera yonna kubanga kye tuyitamu era nga bwe watugamba buli omu ali kirozaako ffenna tukirowoozezzaako tukkiriza tuli mabegawo nange Khalifa ndi mabegawo insha Allah alhamdulillah Allah tusaba naffe tukwatire buno obwenkanya. Omanyi omusajja omu yagamba nti tosobola beera Newton mu mbeera nga teri mu nteeko. Olina okubaako either wobeera oli ku luuyi olw'abanyigiriza oba olw'abo abanyigirizibwa. Bw'omala okukkakkana n'omanya nti oli omu ku abo abanyigirizibwa olina nnoonya solution butya bw'osobola kusomoka ebyo ebibanyigiriza. Khalifa Aganaga agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo taata oli ludda wa taata komawo kubanga ffe byatudobonkanako dda ebintu byatuva dda mu ngalo gwe tulinamu essuubi era gwe tusaba nga tukukoowoola ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine taata jangu osobole okuba nga otutaasa konze kati ensonga muzitegedde. Anyway ebigambo bya Khalifa byebyo naye anyway nga sikunakuwa Kabanda kansooka ezigyewo olumujja olw'essennyonyi ono.
ebyaddala omuntu wa bulijjo temufaako kuba singa emufaako medical interns lwaki teyagala kubasasula kubanga omuntu wa bulijjo agenda mu ddwaliro baani basangayo ba medical interns kati bw'otaabasasule tebajja kubeera omuntu wa bulijjo agendewa bw'ogamba nti ofa nnyo ku bantu ba bulijjo ebyo byonna twabiteeka mu alternative budget yaffe n'okusasula medical interns okwongera ssente mu byenjigiriza capitation grant buli mwaka omwana omu bamuwa emitwalo ebiri kati emitwalo ebiri omwaka mulambo omwana agenda kuyiga biki byagenda okusoma ebitegeereke kati kisobokera ddala naye bo bagamba nti atufa nnyo ku muntu wa bulijjo bya bulimba bw'oba ofa ku muntu wa bulijjo obutabalika 10 bubbibwa ezo sente ze zirina okufa ku muntu wa bulijjo bameka b'okutte ababbye sente ezo abamu amabaati baali bayitirivu naye bakwatayo omuyeka Agnes Nandu simuwolereza abeereyo mukomera kubanga naye amabaati yagabba naye si yeyeka eyagabba abanene bangi vice president speaker prime minister abo bo ngawo abaleka bo boofa nnyo ku muntu wa bulijjo so bawuddiisa nti bafa nnyo ku bantu ba bulijjo naye si kituufu. Julius Ssenyonyi olunaku lwajjo nga bakamaliriza okusoma bajeti yanukudde General Museveni naye agambye nti bafa nnyo ku bantu ba bulijjo naye era ali so worried kubanga n'aba opposition tebakifaayo naddala ku bantu baabwe n'okulondoola ebintu n'enkola za gavumenti. Ssenyonyi mu kumwanukula yatandikidde ku nsonga y'aba intern doctors abagibwako ensimbi ezo oba oliawo munnange ka facilitation akatono akadde kabaweebwa akabalabirira. Ssenyonyi ng'agamba nti ebyo bye bimu ku biraga nti temufaayo eri muntu wa bulijjo oba omuntu oyo wa wansi kubanga omuntu wa wansi oyo wagenda mu ddwaliro intern doctor gwasisinkana kati wabanga gwasisinkana era nga yamuyamba yamujjanjaba ekyo nno kitegeeza ki kitegeereza ddala nti omuntu ono tagenda kubeera ng'afuna service omwana owa primary asoma gavumenti emuteekako emitwalo 2 egya Uganda omwaka mulamba ekibuuzo kiri nti ddala omwana oyo agenda afuna education eya mutindo ki. That is why tulabye standards z education nga zisse wansi n'okulaba nga eggwanga lidobonkanye okutuuka ku ssa erifaanaganako bwe lityo. Kale Honorable Kabanda wuno wano kantandikire wano ku nsonga ya Kabanda ne Anita Among lwaki wenjagadde okuwulira Kabanda agamba bw'ati sooka owulirize wano. Anita Among ye mwennyini omanyi waliwo ebimu bye mbasaagala kwogera so osobola okumwabya kubanga kituufu Anita Among yansindikirako message ng'agamba nti ampe ssente 2.5 billion. Mark your words on the tuli ku TV abantu bakulaba. That message I have it in my phone. Anita Among yakusindikirako message. Yes. Ng'agamba nti I want the oyagala obe na fact. Oyagala osomera busomi kati facts zogenda okusoma. Kubanga iyo message nga ndagisoma is it worth it? I don't know naye nga kubanga bw'owulira okubeera straight okongera tulaga nti tulina kiwali omwagaza ko tusomere message kubanga nze waliwo ebintu ebimu eno message ogiraba waliwo ebintu ebimu bye mbasaagala kwogera eno simu ye yali mulwadde ng'amaze okuwithdrawing wano yali ansindikira ng'amaze okuwithdrawing yes naŋŋamba mbu I love you ne mugamba you love me really naŋŋamba forever if I hurt you I'm sorry ne mugamba after telling Mzee that I was asking for 3 billion to take to Afande MK Anita Among yagamba Mai Museveni yes nti gwali omusaba 3 billion sat yes ozitwalira Afande MK yes yaddamu agamba ati let people not continue mixing us. I need to have peace with my heart. I come in peace. Seza byali bigambo si kituufu. Ne muddamu ne mugamba anyway peace is very important indeed. Nangamba thank you and God bless you. Naddamu nansinkira message nangamba my son I'm not well. I need to go to professor for treatment. My pressure is killing me. Zino ennaku z'omwezi zaali nga 18 May. Kabanda ajjayo ebyama atandise okubotola ebimu ku ebyo Anita Among byagenda nga maaso n'okubanga amugamba era n'okubeera nga ate mwana wattu bakola naye oyinza okwebuuza ebibuuzo bingi nga Munnayuganda
naye byonna wuliriza Kabanda agamba nze nali njagala Mongo agende mu kooti. Wulira nakulabye ng'owandiika ng'olaga nti weemulugunya ng'olinga alaga obutali bumativu bwo nti ogamba titujja kuma kukutwa kukusika mmotoka ate nga bwe bazizzayo nga kiraga nti mu process kiringa abagamba nti Anita Mwai Museveni alinga yamusonye nga alinga atandise okumuddiza ebintu bye nga te gwe golo yali yakulaba Anita nga agenda mu kkomera bwoti wali oyagala bwali oyagala kibeere si Anita kugenda mu kkomera naye mubanga abasaakingira obwereere mubanga abamusaakingira obwereere so okulaga nti ekintu kye mwali mukola kyali tekimenya mateeka yeewozeeko kubanga public agende mu kooti anti public ebanga egamba nti nno ono baali baagala kumuggyako kifo ky'obwa sipiika kati musigala mmwe nga muli guilty oba kitegedde musigala nga muli guilty mwali mwagala kumuggyako kifo ky'obwa sipiika wabula si kulwanyisa ki nguzi n'olwekyo mwenga gavumenti okubeera exonerated omuntu kayeewozeeko mulete obujulizi bwamwe bwemubadde nabo naye yeewozeeko omusango waba wagusinga agusinga naye enkya bajja kukikola ku muntu omulala yenna bamusaakinge bakole ki bamuteeke ku tension ate nga tebali willing kulwanyisa nguzi obanga atali willing kulwanyisa nguzi bw'oba oli willing okulwanyisa omunguzi omuntu omubuuze ne kooti wagijjawa n'akunnyonnyola nagijja wano Kabanda agamba nti bino byonna okubikola ye kintu kye yali ayagala era kyasinga okuwuliriramu emirembe kwe kulaba nga Amongo agenze mu kooti n'awozesebwa so si kuddaawo mbubabenga abaakakola okumuggyako obwa sipiika kankwongere wano Anita Amongo teyali mukwano gwa Kadaaga baŋŋamba n'okuŋŋamba mbu nga n'emmere eyakadaga gyayinza okulya Anita ye trusted person yayinza ogireeta yagireeta nawulira yes nunga yagireeta walimu Kadaaga lwe yakola pusinga omuntu eyamutwala mu ddwaliro e Nakasero n'asuula ne ku seminti awo yali Anita Amongo n'amutwala ne mu ddwaliro e Nairobi yali Anita Amongo omuntu eyawagira ennyoolanya ennyo Kadaaga aveeko yali Anita Amongo mubawagira ennyoolanya Kadaaga aveeko yes yali Anita Amongo kubanga olanya bwe yawangula kyayamba n'Anita Amongo okufuuka deputy kino kibe ky'abakyala kino kibe ky'abakyala but also ne Her Excellency the Vice President yali muntu we nga best friend bava teeso I don't know naye nga mukwano gwe nnyo nga ne buno obugoye bwabwe bw'abakyala bwe bambala ng'ono abumugulira n'abumuleetera naye ekisingira ddala obukulu Right Honorable Anita Amongo ayina omwana gwe bayita David Besigye Baguma Besigye yamubbula mwani mu Besigye yamulekawo n'agenda n'ekiwayi kyamugisha muntu n'ekyamugisha muntu n'akirekawo n'agenda wa president ogezaako okuzimba politics omwawula ku mukwano kati naye tugambe nti nno yafuuka Yuda so bwe baba kuyita Yuda ate Anita Amongo Yuda nnyo exactly kubanga ye yatuuma n'omwana we honorable batugambanga nze situumangako mwana wange gwe wajjanga straight n'oyingira bwe bakwagala yonna nga bamba kugamba ne mu kisenge ng'otuuka ewa Anita Amongo singa beera bakwagala waliwo n'abagambanga nti ndi mbega nti state yakuplantinga from the start owa Anita Amongo okubeera mbega Kabanda agamba nti bwe kuba nti Yuda Iscariot eri Amongo nti ate Amongo ye yakisussa kubanga ebbanga lye lyonna azze abeera mu mbeera y'emu saagala kujoogereramu nnyo njagala bikuwa byonna obiwulire era obitegeere bulungi wuliriza lwaki General Muhoozi Eva abeera nnyo ku Bobby wuliriza naye nga ndaba mukama we abuukira nnyo mwami Kyagulanyi kimu bibiri mwami Kyagulanyi Kabobi Wine my brother Kabobi
alinga ali mukwagala okwegesa alinga mbana Uganda naye nga atapinga ku masannyalaze ga mwami Kyagulanyi oyo John Muhoozi wo. I don't know lwaki akyogerako naye ka mukulu Kyagulanyi Kabobina ennaku zino yakyusa erinnya kati amuyita Kabobina. Ye politician aliwo kati namwe mukimanyi ye leading opposition namwe mukimanyi naye kakati gwe yagala mukama wange ayogere kwani mwami John Muhoozi okwogera ku kyogesa Kyagulanyi wa amaanyi banange mwami Kyagulanyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obulu milioni 3.8 mu 2021 mu 2021 yes ani yabufuna cool teri yali abufunye mu opposition mu bantu abesimbawo bonna ku President 7 okuva ku mzee Kawanga Ssemwogere wa mchenda mukaga yes okutuusa ku Besigye paka kati ani yali abufunye tewali. So he's a serious opposition figure in Uganda. Ebyaddala Was attracted a number of people. Aina following. Kati oyagala ayogere kwani. So John Muhoozi okwogera ku Kyagulanyi naye akimanyi nti ayogera ku muntu ow'amaanyi. Politically ye opposition eriwo kati. Ebyaddala Oba byaddala oba si byaddala naye eriwo. Gwani yakwata ekyokubiri. Kyagulanyi Kati ayogere ku kyokusatu ate. Otusooka wa kyakubiri. Osooka wa kyakubiri fe concentration bw'obeera mu by'obufuzi oba bw'obeera opposition. Toyogera ku namba 2. Ogiteeka kwoli. Ku namba emu Soka mabali mu namba emu era amanyi mugateeka kwoli. Wali owuliddeko Kyagulanyi ng'anoonya akalulu. N'ayogera ku Munyagwa. Ku Nandala Mafaabi. Byonna ebyo 2.7. Kubanga yakulembedde omupiira yagulina. Kati reaction ya mwami Kyagulanyi gye muli ebakwata etya kitabani kyagundi wololololo kakati yerere kubanga naye tavumanze newankubadde muddamu nnyo gwe oli munafu ku ye nnyo ku Kyagulanyi naye atunulira oli naawe akusindikira mu fumbiro gwe bamufumbiro we bakuddamu kati naawe kyakola olumu ng'okomentinga ku Kyagulanyi tasobola takuwa masannyalaze gawe naye kati naye alina okunoonya gwali naye ku level y'emu Muhoozi baddira so bakimanyi bonna b'amaanyi bonna bali ku level eyo kati gwe Kyagulanyi ne muwandika kafaana katya tekulaba nze omwana mwagala nnyo oyo Kyagulanyi tasobola era lumu yantumirako Kiyaga ne Kayemba Solo aga ne mukwano gwammwe lwaki mugamba nanvaako nti nkulaba naye so akuddamu anveeko anve lwaki kwegamba ye okuddamu kwe eyagala kuteeka wali naye kimuluma kwagwe wakuddamu nawe ofunamu sifunamu baba kwadde ku masannyalaze ne gankolera ki ne ganyongera ekisanja ekyokuba memba wa palamenti yoba sifunamu naye omuntu yenna yeyina okwewa class kyekiri kye mbadde nkugamba nti kati izo kunsanga ng'ate ndi mu kuddamu kisa kya Mukama tofunamu mba sifunamu songerako so gwe oyogera ku Bobby Mufumbira ajja kulumba maama gwe yogera ku Muhoozi osobola okutta omuntu musajja mukulu Daudi David Kabanda agamba nti bw'olaba ku mbiranye eri wakati wa Bobi Wine ne Muhoozi nti Muhoozi amwogerako ayogera ku Bobi Wine asobola otappinga mu masannyalaze ga Kyagulanyi nabagamba nti omusajja oyo gwe bayita Bobi Wine akozesa statement egamba nti akasajja kamaanyi ne munga togezanga n'okiddamu n'ogamba nti akasajja kale omusajja oyo Bobi Wine the ghetto gladiator he's beyond being powerful musajja ebyaddala era ne Muhoozi amumanyi era amutya wulira ebyakabanda ne gundi emmotoka mu Anita Among gye yamuwa bibino wano. Is it true nti n'emmotoka gy'ovuga yali yakubeera bayaba commissioner Anita Among mu kwagala nnyo n'agikuwa waliwo commissioner atalina mmotoka bashoke bakuweyiye yali olugambo lwa street luli awo byendi mukubuulira nti emmotoka eyo Anita Among yagikuwa first of all yagikuwa emmotoka eyo yali yaba former speaker emmotoka eyo yaba former speaker yali yakuba ya president president n'agiwa General Muhoozi
Damwe ebigamba betukufune bulungi. Emmotoka Yovugeya. Yes. Era nagizizaayo. Kubanga emyaka 5 gyaweddeko. Leo badde nampya. Gyaweddeko. Eno yiyo. Emyaka 5 bwe giggwako ogizaayo. Yali ba former speaker Kadaga yafuna, Tajira yafuna, bonna bafuna. Ne bagimuwa. N'agiwa Muhoozi nga senior presidential advisor. President Museveni. Yes. Akole emirimu gye. Gino Muhoozi n'agimpa. Kuwa emirimu gy'omukolera. Yes. So Amongo talina mukono kuwa motoka eri. Yagiwa president n'agiwa mutabani we n'agimpa. Te omuntu yenna tagamba nga ntino Kabanda yavuga motoka y'aba commission. Gwe walabako commissioner atafuna motoka bannange. BTN Media Beyond the Newsroom, ensonga z'Ssemasonga we tutuula ne tuzisosotola. Ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda munzikirize wano wennyini we mba mbateera tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze ngenda kugenda basuna okuba nga nkolako. Bye-bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.